Wetutukidde ku ssomero lino esangibwa e Kihondo mu ggombolola y'Ekicwamba mu disitulikiti y'e Kabalole tusanze abamu ku bazadde n'abayizi abamalira wano siniya ey'okuna n'ey'omukaaga nga bavudde mu mbeera nga baagala babannyonnyole ekituufu ekyatuuka ku bigezo byabwe. Bano bagamba baludde nga beewuba ku ssomero lino naye ng'abalikulira babasuubiza busuubiza tebababuulira kyankomeredde. Erikaliza omwana wange mu senior 6 ebizaamu eby'omwaka guhire hamu nondi balikweta karungi wa senior 4 okwekana saa zino ebizaamu tebikakoragaki tebikaijaga baturaganiza mulindeho nyencha yafoka nyenchi hati kirukinu nsubiremu kanje hano isomero nyasalinge ndare ukimu kuicha barampa amakuru amatu. Abayizi bagamba bannaabwe batandika dde okusoma wabula bo tebamanyi byava mu bigezo byabwe ekikyabalemesezza eky'okuzzaako. Ever since results were released in March 13th up to now, for us we've not seen our results. Senior 4, same stories. They told us that the results are at school. If we wish, we can find them at school. So as students, we came to school. But what happened, the administration started saying that for us we are fools. And the administration is playing us monkey games all the time. You send messages, they don't reply. Ebigezo bya siniya ey'okuna byafulumizibwa 13 February w'omwaka guno ate ebya siniya ey'omukaaga ne bifulumanga 13 March w'omwaka guno kyokka byonna eby'essomero lino tebituukanga. The university is now shortlisting. We are here, we don't know what is going on. I don't know. Some of us, we fill the job forms because we knew we couldn't afford the tuition. That's why we paid for the job forms. Abamu ku bakulu b'essomero obwedda abatwe balama bwe balabye embeera yeeyongera okutabuka kwe kuyita poliisi. Oluvannyuma akulira ebyensoma ku ssomero lino Richard Friday akkiriza ng'ebigezo by'abayizi bwe biruddewo okutuuka ku ssomero ng'obuzibu abuteeka kwe yali akulira essomero mu kiseera ekyo eyalwawo okusasula ssente z'abayizi mu kitongole ky'ebigezo ki UNEB ekyabaviirako okubongeramu engassi. The school paid that money, but on paying that money it paid late, and on paying late it means that the UNEB had to incur some what we call surcharges. Right now, the head teacher, the one who is acting, the current head teacher right now is in Kampala. He is working upon those things. I'm sure that before this week ends, those results will be released. Joseph Lujumba atwala ebyenjigiriza e Kabalole agamba ensonga eno bagimanyiiko era babadde bagirondoola ne balabula abakuli essomero lino okusasula ebisale ebyabanjibwa abayizi basobole okufuna ebigezo byabwe. So ebizaamu ebi tulengera okuhondereza bwakepitayizire no mu UNEB tuhikireyo and they confirm but niyize ngubano bali balina amabanja batasasuwire kyonka hati baliyo bali mu kugasasula. Kati bawadde bannannyini ssomero lino wiiki emu yokka okugonjoola ensonga eno oba bakweyambisa amateeka. Kakuba tubagambye tukujja kwikiriza abaana kufuweru na meeting inspector w'amasomero nkamutuma yagenda yikora n'abazaire kuruga hati na nyencha nicyo tubahire biro bibiri kakuba bibaptizire then yitwe tujya korana na ba head teachers na bakuru b'isomero kurora abana twabarashyinga batunge byabo. Abayizi abawerera ddala 12 be batula siniya ey'okuna ate 47 be batula siniya ey'omukaaga ku ssomero lino naye nga bonna tebafunanga bigezo byabwe.